Mbaletedde mwana mulenzi akyasinze okufunyisa abaana abawala embuto wano mu UAE e Dubai n'amala Nazegaana. Sebo tusanise okulaba. Nango kusanga nyabo. Ekikwogerwako ekyo nti ofunyisa abaana wanene embuto n'omwana ozeegaana kituufu. Okufunyisa embuto kyawukana n'okuzeegaana. Anti ozifunyisa n'omwana weegaana nti sinze n'omufunyisiza. Obose ebibuzo bibiri atetayi. Okufunyisa omuntu musajja yenna osofunisa. Naye okwegaana seegaanangako. Namwe n'abandi abaseegaanangako. Era muyineyo nga mwegaanya amuleete. Ewange jensula nginda balekera address. Kyogambe byogera si bituufu. Si bituufu n'akamu. Gwe natulabale ku Nyondo Media nkwaniriza. Awe bale kwekumira ku mukutu, we bale ku subscribinga, gwe naye subscribinga akola kyamaanyi. Ata subscribinganga. Gendo ojja kulaba akagambo subscribe kabera ka red, kakwateko kajja kutandinga kala kabere ka black. So tuwa tukola videos ezenjawulo nosanga views mpitirivu nenga ate subscribers nga batono. Sigama temwagala kutuwagira muwaga nete mumanye olosita mukitako birowoozo. So tunula akagambo subscribe, kwatako na tera, liking, sharing, waka for commenting, apozo na kulwairanga bulijjo wiki yali ate emabega wa kamera. Tukwaniriza bera ko wekumireko oberengo otambule wamu naffe. Bingi bikola ki bijja. So nakolwa leero tuline mwana mulenzi agambibwa okuba nti wano mu UAE e Dubai yakyasinze okubanga ate afunyisa abaana embuto aganza ono n'aganza oli omala kufuna embuto ng'azeega naye ng'atema agamba nti nedda nze sikola ki nze sizaala sebo tusanise okulaba nange okusanga nnyabo ng'oli mweraliikirivu tukwabizza wa teri ebuzo bifu ebyo bifu amannya gwani nga sinayogera amannya gange amanya gasooka bagamba nti mulina abandaba ndi musajja muganda era nga nedderako bakabbiro kaama era nga mulina amannya obiri wa kabaka gye luli ffe tuli bakozi b'amaato soko otambuliremu ng'omuganda kishani tutambuliremu ng'omuganda ate olesewo okwoba eba kirasi ngena sikwalingira mu 9+. Oli muganda? Ndi musajja muganda. Tutambuliremu ng'omuganda. Tutandike? Sizampita mukulu Male Tishan, muzukulu wa Anania Male, mutabani wa Samuel Male, ate nga mukyala Sofia Ndaga yanzaala, Hajati Mulamba ali eyo. Ate taata? Omanja. Taata mugambye. Omukulu w'ekika? Omukulu w'ekika. Omwogedde kazze? Omukulu w'ekika bali mu kulonda. The elections. The elections bamulonda. Omukulu w'ekika balonda mulonde? Ebyaffe kati ekika kyo ngambe kiri civilized. Okay. Ngambe tuli bakozi b'amaato so buli semester ejja we pick a new person okitegeera. Omwana tabulira ng'omuganda amanyi ogambye gwani? Ampita Tishan Male. Yewe Tishan Male. Yeah. Naye nga tofaanana Abaganda, ennyindo yo nga si Abaganda. Oba ngambe nti ndi model hybrid. Ku mama ne tata ni Muganda. Bonna Baganda naye ku side ya mama eno. Eri akasaayi. Akasaayi akanyarwanda yekali. Bandimwe. Sheshe jeruli. Ayaya. Gwe natulaba bannange tuline mwami Male Tishan. Atambuliddemu ng'omuganda bw'atambula nenga saawa eno tuli Dubai. Twagala tumanye ate ekyamulete Dubai era tuyongere n'okunyikiza ensonga eyo gye yeegaanye kubanga nze nyina omwana eyangambye Rozet njagala nkwatira omulenzi oyo mpola mpola omuntulizeko mu kamera kubanga asusse okubanga atufunyisa embula n'akola ki Nazegaana. Okay, ojja otya Dubai? Nkujjukira okulungi najja mu mwezi guno gwennyini omwaka oguwedde. Guno mwezi tuli mu Gwakusatu. Which is March, right? Yeah, March. Yeah, mu March. Omwezi omwaka oguwedde mu wajjira. So owezezza omwaka. Yeah. Ofuna otya connection okujja oba idea ogijjawo okuva Uganda ojja wano ene Dubai? Actually idea teyaliimu. Naye nga omanyi karantini eyo egenda n'enyigiriza abantu. Okitegeera. Kufona. Kati ate nga omanyi karantini zino ezatuyitamu twakulira ddala era okusanga nga oli mukulukulu era okulira ddala. Olina myaka ng'emeka kati? Nze mpeza myaka 22. Oli myaka 22. So wagenda okulaba ng'embeera eganye n'ogamba kanzije Dubai. Target yo ngoze kukola mulimu ki? Teyagaana embeera naye manyi ng'omusajja tukagamba manyi kati wano nkuze. Ekitegeera nga kati asooka enjiriza abasigadde ekitegeera ng'omusajja. So nzija ne ngamba wayi
mulimu gwonna ogunaabaayo okitegeera netuuka wano ku bbala tukaa omusana gwaka nga olabe no match wetandise okwaka omusana musana nga gwaka nituzunga kunakola CV kuyitamu genda ku interview omusana gwaka bitya ekyana gye osooka okufuna wanene Dubai omusana gwasisenkana gwatomanyidde okay munoonyeza emirimu wagufuna namaana engufuna naye kyasooka kuntwalira ebbanga wakolako ku visa change oba wafunye ku visa yennyini gye wagirako nakola visa change actually nomala ofuna omulimu kuba mu kujjukira okulungi na visa yange yasooka noonya emirimu naye nali nkyali mu kaluba malala g'e Kampala nti simanyi nze omusajja omuganda w'ekkobe nkuba nti ekisiimuula okitege nkuba nti ekisiimuula beera nesooka mala ne gantwalirira awo okitegeera ng'okyagayo muguze naye nga okyalinamu kirize nkuba nti ekisiimuula obadde wakanga ovimba okitegeera engamba waayi akanjira nkyewuguma kwasaganyaawo kaviza nga kali kagwako ng'olina okakyusa nalimu awo part time awo mpola nga obu restaurant naye nga tebagaba full time jobs ng'okolayo akaseerako let's say a day ne bakuwa maybe diambu 10 okitegeera n'onnyuka naye nga ate olina okulya you have to drink okwebaka osasulawo olina okwebaka ate ng'era n'obogeze n'onya mulimu you have to put transport that is it okitegeera okuba part time okozeewo ka visa change oluvannyuma noba n'okkiza ekisiimula kino kyewali ozoleya saasooka kikkiriza nkigaanira nno ddala wakigaanira ddala mpaka nakati wakigaana tewakikuba nakikubako nenzirukayo bayo wiiki emu nenziruka olwo nga kiki ekiganye sente nga zentono oba ng'amaanyi tewali wakitwale nti ndabiso natyamu endabiso aya malala gekambeo gabannaye bansanga batya mbasanga batya nga ndi mukuba ekisiimuula nga naliri mu vibe yange nga lumanyi bigenda kubeera byangu genda kufuna mulimu gwa woofiisi bikyebi tubeere ngo kati saawa eno bwamba mu kisiimula noddawa nakola visa change abiseera ebyo oba expo ojuliddeko expo 2020 ga recruiting aba people awo nenteekamu Dubai Expo egenda kuggwa oba yawedde eggwa actually by the end of this month egenda kuggwa mu guno omwezi kati webeera nga ewedde kitegeeza oba ovaayo si bwe kiri kati weteeseteesa otya okufuna omulimu omulala nga ennaku zino omulimu emirimu mikalubo emirimu gyo mikalubo naye kitalina kweyabya ndi musajja nsolo yiiya era olina okuyiriba n'obeerawo olina girlfriend wangi banange munasonyiwa simuwulidde munasonyiwa naye simuwulidde alina ekibuuzo kyambuuzizza nkubuuzizza tishani olina girlfriend nga kivudde wano osobola omwogera amanya tayagala kwasanguza nnyo ebintu bya mu kisenge okitegeera amanya go tujja tugavaako erinnya ly'omuntu bibeera bya mu kisenge teshanozise banaye munasonyiwa eddoboozi lyange teriri very clear naye ng'ate tulina okukiggusa kale tubeewaawo tekirina buzibu kati weteesetese ogambye nti ojja kuba nguyiriba ngaera omusajja nga bwekibeera singa babeera nga bamaliza okay ebbanga eyo lyokoze tishani oyinako kyona kyona kiweekoleddewo ndaba butuufu okuba kwambala weeyambaza engato eyo si ya layisi esimu gy'okwata si ya layisi tugambe nti sente zonna zokoze mu expose ambaddemu nakwata masimu siwe kiri kasimu tukalekeko nga batuze bavumenti akasimu tukaleke naye nga twalamanya expo ngikozemu okumala ebbanga okitegeera kyewekoleddewo ewaka oba jasi okuguza buguzi simu nakwambala nakola akaviiri mu expo nkozemu I think 8 months. 8 months. Mu 8 months okozeewo ki? Ati nkugira. Mu 8 months expo officially ebadde ya 6 months. So ebbanga eryasooka nga omanyi omuvubuka yagaddeyo akasimu n'okassa wali n'okagula kami waaye kankoleyo sitoko y'engatto. Kanakagulanga mmeka? Sente si nnyingi.
Enkumi nga 3 zokka. 13. Sinyingi kugwe. Okay, tugende maaso. So nokolayo bagayikako banetekamo ba ngatoki then kacha otandike serious business okitegeera seriously soka kweyimiriza nga gwo omuntu nendabika nefaanana no suwe kyali naye kana soka kwetereza ng'omuntu then nga womanyi musajja yenna oba omuntu yenna gyovudde mama we yabasooka okitegeera so era ne mama wange kyali myezi nje nkoze 6 ainako kyagabanyeeko so ndaba nti nkoze achievement y'amaanyi mama wange musanyufu that's so good era mwina abavuka bali bagamba okujja ku kyeyo bawoba otandise okukola maama ogwo bosoosa muki mu bizinesi ogamba nti tigiba myezi 6 kanjika njiwe maama mpola mpola mwaye kale 3 mukage naye nabeera musanyufu inakuteeramu essaala nno okitegeera that's so good by the way oyinza omutamuwa natakolimira naye nga si musanyufu ate kibeera si kirungi taata nga tomwogerako taliyo taata gyali era kyempa maama ne taata bonna balya bonna batula ku round table emu wemba nguze kabuzi waka taata yali ekibumba mama nayiyeyo ekiddaka ekitegeera toyanziza nnyo bane tukyagenda ddala maaso ne Tishani ago wena alaba banaye tubeyanziza nnyo kubanga mutufollowinga mukola kyamaanyi nnyo ampozi mbajukizaako nti Irene Oweshalja of course yankolako yanyambaza era okubanga ndabika bulungi nga bamundaawe mutimanyi ge mwebazaako byansuso tugendera ddala maaso ina girlfriend muli mu bed space ngawe nkugambye ebyomu kisenge tetuyagala byasanguza kola ajja kunyiga omukyala gwe she's a hot temper so tagala bintu bibwe tagala bintu bya mwasanguza kitegeera kati Tishani waje Dubai abavubuka ebiseera ebisinga muba n'ebiroto byammwe nti bwe ntuuka e Dubai njagala megeshwa ati ngulayo akamotoka njagala megeshwa ati mpangise ennyumba ey'ebbeeyi okitegeera yabukadde nga bwe buti kugamba muba mwagala nnyo life eyo etambula nga temulowooza gwe olina plan ki era weebalira mu myaka nga 3 ng'oli wano oba ng'osuubira ekyokuba ng'okyali wano eno weebalira kubanga otusenga wabe ki by'osuubira okuba nti oyagala obiteeke in place by'otalina ssaawa eno nze essaawa zino eno sigenda gamba nti njagala gula mmotoka because first of all okukola license nawe okimanyi yakasanvu okitegeera ennyumba ey'ebbeeyi nagisulamu omwezi guno ogujja nyinza nga olaba nti expert eri mu kuggwa era embanga gye mbadde nsulamu ya bubiri ngenda kuddako wansi ino nyeyo ntonotono kitegeera so kyennyumba kuyebbeeyi sina kyenkyagaza sitambanga neebaka bwe tuddako e Uganda plan kizolina sente zogenda okukola ne plan kizolina osuubira kubanga otuuka e Uganda lisi n'ogulayo V8 biki ebyo nobeera mu life eyo era nga Uganda amaze okuzimba ennyumba yange anjagadde nvugako ku V8 okitegeera naye nga nteekateeka yakusobola kuzimba then nobanga okola ki ebyo bisuubira mu bbanga kisinga mukama aba akuyambye nga lisi mu bbanga bwe riti nja kuba kino nkikoze essaawa zino sigenda gamba nti ndazimbe mu nnyumba nti oba mwaka gujja okitegeera first of all nyagasooka focusinga ku nze because I'm the money maker you're right kasana mala okwebuildinga cause simanyi oba muna mwalabye kasiria kapya katambula essaawa zino my little sister Veronica okitegeera so nyagala kuba muzanyi okitegeera owakabi ate okirabika so enaba nti zimbye nga kituuse ku piiki okitegeera then awo nga nzimba okitegeera tugenda kujjako eyo mu video yogeddeko kaseera katambula koyogeddeko tugenda kajjako maaso kaawo naye nga tunaba katuukako Tishani tusooke tugumizeko mwene ensonga ombulire ekituufu bwekyanga olwezi wano oli wakagala kabawala bameka bano abawala bagamba nti nno obafunyisiza embuto n'obalekawo kituufu oba si kituufu kuba oyinza okulowooza nti no maybe si kituufu naye nga gwe mu mbeera yonna endowoozayo wakagala bawala nga bameka waneeno oba oli awo mwabo mwe muli abafuna embuto kyolina okumanya nti essaawa zino
ngezako kubeera omuzannyo w'amaanyi. So wembera ko omuwala ne mulaga ti mayi wano nyagala okuyita ng'omuntu mbeera owakabi. Ndagamba omuvubuka tajja kunviirako awo. So naabeerawo nga tukyamukubira. Alaba dreams z'olina mu ggwe. Wakiri ajaleetawo olubuto agambe nti nina olubuto okomewo. Okitegeera kuba kimanyi nti abasajja abamu tuli banafu kiyitibwa omwana. Obafuna bangi n'obaleka si bwe kiri? Kubeerewo olw'okufuna n'akigamba then n'ogamba waayi kasooke ngumemu mbeeremu naye ogunanga olubuto terukula. Nabeeramu emyezi 7 olubuto terukula. Teruvaayo. Kakyali kafuula ati omwana wekitegeera. So batera okulimba. Naye ng'olabikira okubeera jampe n'obukano oli n'obukano abavubuka ekika style ng'eya mu ngeri gye nkulabamu kuba n'amaaso ndaba gakuli mu ngalo nnyo. Nedda so ekiri. Kyendo manya ati enfaanana y'omuntu si ekulaga mu tukyali. Okitegeera personality eraga. Singa watuddeko nange okumala wiiki. Amanya ati n'omuntu yeeyisa bw'ati. Okitegeera. Kuba nze omuntu nti oba siina ttima nti era omuntu nga yaŋŋambye nti oba lulina tusoka tutulako ne tuteeso kitegeera nendaba options ze kuba kati no Ddungu zikola amunamye ekyo ina olubuto first thing kyama kyo ino kungamba nti tudujemu ne kati go ngamba nti oyagala dutereka so omuntu ogere nnyo ndi mu mwaka gusooka wakajisama abawala bameka Embuto mchala wange tayinza kunsikiriza byogere ebyo. Ninasooka mu consulting. Tishandi ekitegeeza byeboogera bituufu. Ninasooka consulting girlfriend wange n'angamba. Byeboogera bituufu Afunyisa Embuto n'odduka si bwe kiri? Eziriwa. Si kudduka nedda. Wabanga jali agamba nti banaye nadduka. Ajje agambe nti omwana bw'ajja ne mu hostinga waneeno n'akulumiriza nti kituufu. Wamufunyisa olubuto ne tumukebeza nga mweruli onaamulabirira ati nga mweruli fine ngena dulabirira kuba nkola naye bwe mmala oddulabirira ne tuka wensobola okukebera nti DNA nja kukebera lwaki weekengeramu okuba nti nno luyinza okuba nga si lulwo okutuuka ku extent okuba nga okebeza kyolina manya Dubai fena tujja kukola naye business zanjawulo buli omu alina waafunira okitegeera so kati yayinza obulaba nga wagenda okufunira nti kati wanaatikka olulwo kyonna kyonaafuuka eyo mu maaso okitegeeragabanako kibali nja kufuukako omunene okitegeera mube nga munjogerako okitegeera so kyekirooto kyo kyakuzanya firimu kubeera wakabi kino kirwa tugende mpola mpola yeah you look it and work for it. Yeah. Work hard for it. Okay. Mukwano kansubire nti of course Tishani byayogedde obiwulidde wama obanga gy'oli ngoma yo n'olutu lwa Tishani jangu ngenda kukyaza nate Tishani tumaye tumuleete abyogere abiteeke kubasawe ababyogera bayanza n'obbanga nga balina ku kaliwali nga banoonya mbeera okitegeera yakubaza kubyogera jaza abaza mpola mpola okitegeera abaza gaye wayi fubuko nayinza okuba nga alina mukoko buswaze eyo mpola n'abujjayo okitegeera nekiri nti wali obaddeko naye mu kikolwa kubanga oyera saa kuvayo nayogera ndi kino kiri nga tupira nko mu kikolwa naye si bwe kiri olina ekifaananyi kindaga enkakase kifaananyi nja kikola nga tuvudde wano ku mpewo naye nga tugenze ku gundi eno ya movie gundi sorry eri mu trending right now ku Ulefa production gwe nali ku Nyondo Media genda ku Ulefa production waliyo sorry eri mu kutambula saawa eno nga ne mwana mlezo no naye mwali trendinga era ko sama big up Mr. Ricky out there Mr. Director wa fake kutumirako eyo gyoli man respect okoza manyaki okola ozanyangani movie kosa manya gange okosa dalala Tishani kosa Tishani zanyanga Tishani oli mu character ky'okusinga muli wenda balaba character gye baakuwera bikaye nyini nyigyendowozaako saawa eno gy'okolera ddala eno mu bulamu obwa bulijjo naye mu character ndi mubbi
eno week tandika ku Thursday bagenda kunjula ebigo. Olinde mulabe bagenda kunjula ebigo. Oli fake agent oli mufere ki oli mubichi. Sali na agent just mya inamufuna na mweyamu kumufundira nyumba mutusa waline. Oli mwe bya bloka bya nyumba bwo besente muferere yoli mubbi mwajide mu kika kya bobbi. Era obulabika. Sajja yanjudde mugenda kwa musajja yanjudde yankubye ebigo. Okay. Atashane mozi yenyumide by the way. Yeah. Wesuubira wa. Mu myaka ngeta no maaso mu movie industry eyo. Toyagala kuyimba toyimbangako. Kanchanje sazi no kuyimba mu competition nyingi. Kuyimba nkwagala era I have the feeling ati But do you have that talent apart from feeling it? Do you have the talent? Talent mweri. And talent is built with confidence. With confidence. Waliogeze zako ngochale Uganda. Musomero naimba kwa mu primary awo. Mu music ebi dance drama. So toke na ko mu studio kola luyimba. Naitayo manji wa studio eyo. So mbade nkubuuza ati wesu mu myaka nge 5 mu kine kitu kya movie industry wesuubira kubanga otuseko nga wa mu myaka 5 Anyaka dobanga Will Smith we yalinya ko nange solo dinyawo gamba wallahi ya mu movie industry ogenda kuchikola otya wetese obogenda ko wetese tesotya ina kuzanya paka wala kuchilemerako tewali kuwanika okitege so watandise na Veronica my little sister Veronica Wiki ye director atenga tuna omuzanyo gwe tugenda okufulumya omulala kwa muzanyo kumuzanyo movie ku movie series but we're gonna beat a movie era yo mujirinde yakabe yamanyi kulaba with the confidence ndozo bamulingo oli so serious ebyakabe tubireta no mu muddaawo tuli muzanyo okay tumirako abo bonna bakulaba abali ku Nyondo Media oba mikwano gyo ba family yo tubere nga ate tuggala sheyo lwalero kyemmanyi with the time tujja kudamu ati tusisenkane sawa zino nyaga nsoke ntumireko omukulu Ivo simanyi bana ndaba naye ku Ivo yantusiza wano wendi sawa zino nokutuuka ku Nyondo yantusizaawo nentumirako batano bange waliwo Aladini Musa mutumiddeyo gyali shout out to you bro okitegeera antumireko ne mukadde gyali e Kampala naye ajja kukalaba mami I'm going to make it, don't worry Charlie, I'm in the process only prayers nemu process impola kale tuyaza nnyo Tishan webale nnyo webalirira tubadde ne Tishan Male omwana yeddira ate ekobe so omwana yenenena nga yeddira kobe tewetantala taita so abekobe mu bufunze Tishan abagobye muzulo gusigadde musuulo bunamba ate bandye wandiseko musitalo mu myofu nemanya nagozona nemanyira wante waitibwa bagutekeko bantase ogenda ngo umanyi nti ono kino katika mbuuzeemu ko nga tumaliriza abala bona bosisinka nabo beera nabo osoka babuuza muziro oba you just eat akagamba ko sikawulira akasembyeyo ogambi otya kubuuza nti abaana abo bosinkana abenjawulo bobeerako nabo osoka babuuza muziro era tusooka kwogeramu before you eat okay obadde ku Nyondo Media yeze Nyondo Rozet bana mu Dubai kutumiddeko musawo kutumiddeko wiki nga yali ku kamera kutumiddeko mwena mikwano jange batumiddeko Irene ate nga ya nyiriza ndabiso bulungi kutumiddeko mukwano bana katusinkana olundi twalene Tishan Male tugenda kubanga tukumaona ye mu kitundu ekirala soko indeko agamanya gebampa ndange ninaye agange so bakozesa galiwa Tishan official. Ginga kola sente. So kujja kunemesa ba sponsor. Okay. Yeah. So ku gundi zo platforms zizo as in ku social media platforms zizo okosa official Male. I mean on Instagram official. I use Tishan official on TikTok I use Tishan 23. Yeah. Okay. So bakwetaga babenga bakusangaawo. Yeah. Toyanza mkwano. So I sign